Ssentebe ba district wonna mu ggwanga olwaleero bakungaanidde mu Kampala okusala amagezi ku ngeri gye basobola okwegatta ku Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Kamya mu kulwanyisa enguzi. Ensisinkano eno yeetabiddwamu n'abakulu okuva minisitule ya gavumenti ez'ebitundu. Ng'ayogera ku bikwatagana n'enguzi, amyuka Kaliisoliiso ani Muhiirwe Businje awadde ekyokulabirako eky'emirimu okuweebwa ab'eŋŋanda ng'akamu ku bubonero bwoleka enguzi mu gavumenti ez'ebitundu. The District Service Commission Chair had their wife appointed as the principal human resource officer and 2 of their biological children. Then you will say, okay, but they're Ugandans. They were not qualified, ladies and gentlemen. Wabula n'abakulira district beemulugunyizza nga gavumenti bwe basuulirira bwe beesobolayo okulwanyisa enguzi. Bwe tuvaayo kwegamba ne tulwanyisa obuli bw'enguzi ebiseera ebisinga tusigala ffekka abantu batusekerera kubanga society nga bwe mukimanyi mu Uganda kati abasinga bonna bakimanyiira obuli bw'enguzi babumanyiira. Kati abo osigala awo nga bakusosola bakulaba ng'omuntu atategeera. Nafuna emyaka 9 gye nali district education officer. Nalaba bannange nga babasiba bulungi nnyo e Katojo ne bayambala n'engoye za yellow. I even went to visit them. That is support good enough. Naye olutalo olwe long term lulina kutandikira mu baana abato tubazimbemu ennono ey'okukyawa obuli bw'enguzi ey'okubunyooma n'ey'okubulaba. Bw'olaba omusajja talina mulimu oba kitaawo niyo avuga emmotoka era naawe omwana obogaba gwe bataata akola ki tuzimba nnono eyo ey'okumanya obuli bw'enguzi nti kibi nti kimenya amateeka era kiyinza okusuula mu kabi. Kaliisoliiso Betty Kamya akakasizza nga bwe kikyali ekizibu okukwata abanene abali enguzi. Empuuta eseerera nzibu okukwata kubanga empuuta gyomanyi ng'empuuta teteeka mukono ku cheeki. Tewali mpuuta esayininga cheeki. Empuuta tegenda mu accounts kujjayo ssente n'esayininga etuma butumi. Empuuta bw'eba eteesa okulya enguzi teyita bamawulire. Wabula Ssentebe bajjukiziddwa okukimanya nti abamu ku bo bagwa mu ttulubu eri abanene bwe kituuka mu kulya enguzi ekibajje mu mbeera. The big fish that the media is looking for are here in this room. The IGG is well informed, the issues are all informed, and we have written reports. Then what is this? Do you begin blaming chairperson LC5 Lera because there's no coffee shop in Lera? When you have reported everything, and we call us big fish? Ensasula embi enokoddwayo ng'ekimu ku bivuddeko okulemesa abakulembeze okulwanyisa enguzi. The chairman wa district na MP bajala similar qualification. Naye bw'olaba ensasula MP afuna 30 million plus. District chairperson afuna 1.7 million. But MP aba mu constituency ennaku 4 oba 3 a week. Chairman abeera mu constituency ennaku zonna. I personally don't even have a vehicle. The salary is just too useless. It's just my lunch allowance where I was working. Because I have worked with NGOs. I've been a consultant earning 10 million just for pockets. But now I'm earning 1.7 million. What do you expect without transport? Abakulembeze b'ebitundu era beemulugunyiza ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga okuwa ekitongole ky'amagye ekizimba obuvunaanyizibwa okukola pulojekiti mu bitundu byabwe. Tusayininga MOU na UPDF okulaba nti batandike ezo project. Naye kijja kuba kizibu nnyo to supervise UPDF. Kubanga abaserukale abali mu uniform tobanza genda oli civil servant or political person togenze kuba supervise. Abamu ku balwanyisa enguzi baze boogera lunye ng'abakulembeze bwe basaana okwesowolayo okulwanyisa enguzi n'amaanyi bwe banga yakuggwaawo.